Patrick Yiga asangidwa ku faamu wamu n'abakozi bonna nga yote ekifo kweteekera abagenyi ategeeza nti ku mulundi guno Omwoleso gwakwetululira ku nfukikirira ebirime eri ku mutindo ogw'ensina gya gavumenti ebadde tebangawo mu Uganda. Ono ayonde nti akizudde nti omulimi takyayinza kufuna mu kulima singa tatereeza nsonga z'amazzi kubanga nga ga mugaso nnyo eri ebimera era nga gasalawo engeri ebimera gye bigenda okukulamu naddala mu biseera eby'ekyeya. Engeri enteekateeka eri emabega wange olaba omuntu w'osobola okulimira ku musana nga tolina ky'ojulira olwo nno n'olyoka ofuna ssente. Ono era ategeeza nga bw'ateeseteese okwolesa enfukirira ez'enjawulo eziwulira ddala 14 wamu n'okuyigiriza abalimi engeri gye zikolamu n'enteeka yazo nga ziteereddwa mu faamu ssaako n'ebirala bingi. Omusomo guno ogw'ennaku 3 gwakutandika nga 15 omwezi guno gukumikirizibwa nga 17 omwezi gwe gumu. Abagenyi abakulu ku Omwoleso guno Yiga ategeeza nti bagenda kubeera Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'omubaka wa Budaaki mu Uganda Alphonse Hekins era n'akuwula abantu obutagusubwa. Be bamu ku bagenda okubeera ano n'okuggulawo amazzi gano ag'ekyewuunyo agasookedde ddala mu Uganda. Tewaliwo walla wonna wosala gasanga. Leeta omwana, leeta bazadde bo, muleete buli muntu yenna asobole okujja okubaawo alabe ekyewuunyo. Alian Bali Bwanika yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.